Inside Story Uganda. Real source of political updates. Kunga abantu okupakasa baberemu n'akasente. Yes. Kino nkibagamba. Buli maka gonna mu Uganda galina okubeeramu akantu akaleeta akasente. Ffe Masaka gye twakulira tewali maka gataabangamu kintu kikolwa kireeta ssente. Bw'oba toli mulimi lunda obeeremu n'akasente. Kino nkibagamba. Teri bulamu bwa muntu bujja kukyuka nga mu nsawo yo temuli kaki kasente. Kinnewunyisa nnyo okuba nti Jjinja eriraanye Kampala naye ng'abantu b'omu Busoga temulina kye mutunda mu Kampala. Amatooke ge tulya gava mu West. Ennyama ze tulya ez'ente ziva mu cattle corridors. Cattle corridors ndoza 80% ziri mu West. So mwe baganda bange Abasoga muwulirize message ya President Museveni. Ne bw'oba tuwagira gavumenti eno kiki ekigaana ogenda okugyayo ssente za PDM ozikozese oba ssente z'emyoga. So nange message eri very clear mu participating mu kintu kyonna ekireeta akasente. Obwavu bubi nga gyenkomezza nze nkibagamba. Kale yoyo Frank Gashumba. Frank omwaka gutambudde gutya? Gutandise gutya? Omwaka ogwange oba ogwaffe tuli basanyufu nnyo. Nnyo era Katonda ndooza omwaka omulungi agutandikidde ku ffe. Baani? Tumaze emyaka n'ebisiibo. Nze Frank Gashumba nsibuka Villa Maria, Masaka District. Ndi Munnayuganda 100 ku 100. Ndi Munnayuganda ng'Omusoga, ng'Omuganda, ng'Omulango, ng'Omuteso, ng'Omulugwala. Unfortunately, abatujju abamu abakola mu immigration n'ennira badde bafuukidde bannayuganda b'eggwanga ly'Abanyarwanda akayinja mu ngatto. Nemwe wenna Abanyarwanda abandaba essaawa zino abavandimwe Abanyarwandakazi yonna gye mundabira amaziga gammwe omukulembeze w'eggwanga yagasiimuddewo. Okusosolebwa kumuwadde musosolebwa nga mumibwa national IDs, mumibwa passport, baziwamba. Ebyo byonna yayisizza kye bayita executive order egayidinga abakozi ba gavumenti obutaddamu kusosola muntu olw'erinnya lye n'endabika ye. Kakati nze Katonda mwebaze nti ekintu nno kino kirwanyeeko Frank olutalo lulwanye. Nkubuulire tuyina woofiisi gye tutabaddeemu. N'endooza nga Katonda yabadde atugayidinga. Apollo kiwedde kati kyawedde Apollo. Ne baba mukyalimu obumulumulu obutono tujja butereereza maaso eyo. Ne teri kintu kiruma ku nsi kuno nga kusosolebwa lwandabika lyo oba erinnya lyo. Sebo President Museveni weebale nnyo nga gye tukomezza era mugwe omuvandimwe Omunyarwanda yonna gy'oli 2026 ne bw'oba oli mulwadde ng'oli mulema ng'oli mu ICU ekirabo kye tujja kumulonda teri kirala. Ate onoomuwa ki Museveni? Onoomuwa nte? Onoomuwa mmotoka? Kumusabira buwangaazi kubanga ensonga eno yali tagitegeeranga at depth ng'abamwetoolodde bamulimba mbumuzeeyo ensonga za national ID ne passport zaggwa. Ensonga eno yagitegeera bulungi last year in October. N'atukakasa nti agenda kuyisa ekiragiro. Prime Minister n'abeera ku floor ya Parliament n'agamba nti January tejja kuggwako. Anthony General Kiryowa Kiwanuka naye n'akikonfaminga era twagenze okuva mu State House ng'ekiragiro akitaddeko omukono. Amiina. Kale nga twogera ebiragiro bya President yogera ekigambo kimu ku biragiro Donald Trump yataddeko omukono. Tontwala ku Trump. Ngamba bingi biri 42 42 already byadde bitadde. Ebyo biragiro obukulembeze bwa Trump bwogerako ki? Nkomyawo ku lulala. Obukulembeze bwa Trump Frank ekigambo kimu. Tuli mu kujaganya ombuli ya Trump. Obwogerako ki obukulembeze bwa Trump? Trump kyokka kye yakoze kyensinga okwagala. Yagambye nti omukazi asigale nga mukazi n'omusajja nga musajja. Kyekyo kye mbadde njagala. Kyekyo ne bino ebirala byonna Trump tamanyi na kummanya. Kakati Gashumba nkeera ntya ku Soul TV era bwensi yonna n'enkeera ku Trump. Ulira Trump talina na superpower Frank. Yayise president eno superpower. It is a superpower. Yagambye olutalo olwa Ukraine oluluwedde. Yagambye omanyi olutalo lwa Ukraine lwatulumya enjala wano. Nze siru mwako ne chapati n'erinnya ebbeeyi. Nze ndya chapati. Nze ndya chapati mwe mulya chapati. Nze sizirya. Kakati president yatugamba oba emigati bagiseera mulye muhogo.
omusinga bulamu omusinga buwangazi ulira America nga super power nze newunya tosobola kujewala muki mu je baita geopolitics aba America weeri oba teriiwo nze America nabeerayo ko segomba kubeera mu America ndayiranga ntya Allah wano wabeerawo nga waliwo ennyonyi eguddewo nti tugenda mu America kulya bulamu ku Miami Beach njirinya naye nti nze ngene mbeere mu America nange saagala kikafuuwe saagala nange kubeera siina kyenjagala mu America byonna bye neetaga mu America mbiina wano ulira naye Trump mumanyi journalism yammwe naye nsisa teri president wa Africa gwe yayise mu kulayira era tewali abaddeyo naye amawulire gonna lead stories Trump kaninze Trump gashomba ankwatirako wanga Trump America ekukwatako ebiragiro byafulumya ebisinga police ya America foreign policy ya America kati Apollo kankubuulire nze America yakampa visa emirundi ng'esatu nezigwako nga sirinyeyo naye ng'eggwanga Uganda nze ng'oyagala foreign policy ng'oyagala nti nkuuke ng'amba nti tokkizibwa genda Villa Maria kubanga my life is Uganda ne sanctions tuwazira bajuzi ze batukubako wana bakulu ne basatira ezo sanctions bazisiba mu speaker wa parliament yes kati nalaba ngo byogerako kangubuuze Anita Amongo ngogamba nti bamuyiganya buyiganye webisiyaga Anita Amongo mugano ogenda mu America nga solo gende bukedde yakimuganda okwebaka anti bagamba nti je mutwala abaana okusoma somesezangako omwana mu America ate omwana newe n'abansazeewo nti agende mu America ajja genda mu University Stanford Harvard yezo nensomesa omwana mu primary mu America abana bu America batagambwako anyway Apollo nyamba buyambi tugenda kivaako nembadde njagala just kastoko ukozeko comment actually kankubule n'ekirala yasuspendize aid for 90 days America obuyambi bwonna bwe badde gaba mu nsi ez'enjawulo yabususpendize for 90 days actually ebyobulamu by'eggwanga Uganda kumpi ebitundu ebiweramu 5 ku 10 tubadde tutambulira ku buyambi buva mu America actually njala is suspending forever tutandika okwebeezawo ffe ng'abaddugavu comment jembadde tuwenga omusolo tusustaining budget yaffe yes Trump njala suspending ADA forever we can fund our projects here in Uganda true. I'll give an example singa tu marketing the tourism industry mu Uganda straight na URA really yes next time nkomya wano nkwe basics singa tu marketing the tourism mu Uganda Uganda we have the best weather in the world twina national parks zimakshoni falls zikwineza the national parks ezina buli kika kya kisolo but tuzi marketing obulungi sitwetaaga buyambi bwa America Dubai je musiba mutambulira Amini yagiyambako 1971 kadi musiba mulambula Dubai survivingira 80% ku tourism Tenisi yali ekulakulanye mu kusabiriza teriyo babusalireko ddala obuyambi omukono gwange guguno ndagaye ense muntu yali ekulakulanye mu kusabiriza any gio zimaze mu Africa emyaka 50 are we better endwadde enjala amazzi amabi n'ebira biri mu Africa nenge ni gio zimaze emyaka 5 98% kweni gio zino zonna ziva mu Europe na America we don't need them we can sustain our budget singa buli munna Uganda asasula omusolo bwalina ogukola ki bwalina ogusasula kale yo Frank Gashumba eyo government yaffe ejja anti era nibadde nja kubuuza PRU muli ku eddakiika kankuweyo 2 kakati ate PRU yebadde ki we okay tulabanga balala balina bye bakola balina bye batambuza Honorable Martha Simpuga atambuza kintu kye ky'okugatta opposition ekyo tekiriyo yabadde ku FDC yabadde ku Jema ekyamutowa mukyamukulu wange Empuga ekyogatta opposition tekiriyo kota muki Galumondi amajje abayeekera basobola n'okumala emyaka 6 nga tebalubanye naye nga mu nsiko gye bali that's PRU we have a plan kwe tukola ki kwe tutambula kola ya kyekera yes ukitegedde bulungi mukola ki tulinde mu 2026 tulinde next year ogenda okakasa PRU 2026 mukaluwano omanyi gwe ennyanja bwe sirika bwete ku ngulooza teri deep otegedde ndowooza tulinde next year actually next year wala starting by June temwina kyemuvayo nakugamba abantu temuveeyo mwewandiise mugende mukebere nkala musirise Al-Qaeda na Al-Shabaab Hamas ne Hezbollah
headquarters zayo ziriwa wali amanyi tezirumba ye PRO mwina abawagizi no Frank Gashumba tusinga abawagizi wana era kyovola bankubuuza mwogere nabo mubagambe ekyokukola tulinde I think starting by June ogenda kule kye bayita PRU yennyanja esirise bwete etakuba mayengo negirinnyemu timu mukimbiri abegomba mubadde mumbuuza ebya PRU wuuno oyo mukimbiri ye candidate waffe Gomba aina all the credentials ez'obubaka ate twebaza mukama yamuwonyeseza accident yadde afiiridde mu kimu accident oba bagadde mayembe ga muntu tugasazaamu mu linnya lya Yesu Jeno Moses Rugabo bukambwe nga bungi munyiifu ffenna yaganya okulinya mu parliament eggo yinza ogenda nga nnyeko yakwise nyeko itemuhoza otegeeza kinyeko mubaka wa Makindye East so what mubaka w'abantu mubaka wa Katonda nero oyo just bumemba akakiiko kali kakakulira Honorable Kangwaje owa gundi listen to me parliament yayita ministry ya defense teyayitako CDF luckily enough ne office ya CDF yaliyo kubanga deputy we yakola ki yaliyo CDF yeddira okulinya mu parliament no he's extremely busy extremely busy MK tasola kumala sinsonga nkulu akakiiko nga kakuyise mu parliament MK mwababaka bano mwabatabamanyi mwe mubatya nze parliament ye mulimu ababaka nga 10 benkubira saluti bwende naye abasigadde mbalaba ng'abatunzi b'emikyome Rukaya obubaka bwayita bakuba bwabwegaana yabayita yes I know them bali ki nyeko yite muhoza nekyo tekibalabisiza bubi omusirikale wa Saraceni asamoninga CDF UPDF is subordinate to civilian authority. I'm asking you parliament ya samoninga CDF oba yayita akakiiko yayita Ministry of Defense akakiiko kagamba mukomewo olwa balaza nga bulina CDF bwatagenzeyo babadde ki tika continuings bajja kufulumya ate temukolanga ekintu bayinza okufulumya ebiragiro mu training entono ze nakakola bakugamba never pull out a gun na togenda kufiringa never no pulling out a gun ate nogizaayo mbu yabayise crowns bakazanyirizi bali ba jokers nawe if there is a collection of comedians basangibwa kakubuzemu ekibuuzo Apollo njagala ombuulireyo emisomo 5 ng'abaana b'e Makerere bayise omubaka wa parliament abadressing Makerere Nkumba Kyambogo UCU Victoria University I'm asking you so what I'm asking you mbuulirayo olunaku lumu conferences e Makerere nga bayise omubaka wa parliament adressing nange nkulaga ezange ezimpitibwako bayita Gashumba nkugambye tuli wano essaawa yuno ngisibyewo ngikusibye najugwa $1500 yino njagala ondaga emisomo 5 ng'abaana b'e Makerere abaana b'Enkumba ab'Ekyambogo UCU Victoria University bagamba mutulekero mubaka gundi mirundi yakolanga bwati CDF tagenda kulinyayo kiraga nti ejje teri lisiza amaaso esigali ya parliament actually ejje lyeribeezawo parliament yeyo eryerigikuuma parliament ekyo bibadde okimanyi tomanyi nti bebayisa bajeti yamu banagaana bajeti baffe baani no bajeti ya Ministry of Defense bajigani tebasobola butagiyisa tiza jokers bali mu kaseera ka budget framework mulimu abasajja nga Basemuju Nganda Basegona serious brains Semuju Nganda yensigo akakiiko kuliko Honorable Theodore Sekikubo basajja baba oyo mukoddomi wange saagala kumwogerako tuyombera mu kolido ulia Semuju the caliber of Semuju yensigo enjimu gye basiga ku lwazi yes tesobola kumeruka nze nyina ababaka mu NUP MFDC NRM I know them nze nyina gwe nabuuza ono yayitawa abaana ba boda boda abo bola baba chairman ba stage za boda boda basinga ababaka bangi okutegeera unfortunately mwe muwerezayo zayo bajja batya ate kano akalu akajja buli fake master ogenda mulaba semba nalela okubuuza nti akalu kakano tusuubire ki musibire ki Yoweri Museveni agenda kawangula Museveni kasagana jja impapula for nomination yagenda okulabira
ate Museveni yavudde dda ku 2026 aka 2021 kali kakambwe yayita mu ki yayita mu tebyali byangu ate excitement yaliwo mu 2021 tegenda kudda ate nekino kankyogere ku Soul TV Museveni aka 26 yakamaze dda ali ku 31 kati aka 26 kawedde ali ku 31 Soul TV chikumaze munyamaanyi omunyo kumacha awuza kulimba 2021 kugambya aka 26 kawedde ali ngatana bana kunominatingibwa akubuuze situmanyi kuba jegenda kutonya mu Uganda leero weather forecast ante bantebereza butebereza nkugambya aka 26 kawedde ali ku 31 mumala mwamanya abantu ababeina gundi bani abantu abaina endowooza y'enkyukakyuka ekakati nze benazo okwogerera nze njogera PLU nze official spokesperson wa PLU Central Region Kizza Besigye mukwano gwo ali mu komera yamaze kati emyezi egi ekya Dr. Besigye kibinnyo mirambirira kibinnyo nga gyenkomezza omusajja yandifuna obuzibu kibinnyo bafulumiza ekifaananyi juice senga okirabakawo producer agenda kifuna olaba nga omusajja aggwawo mukomera nsaba President Museveni nga bw'oli omuzadde w'eggwanga lino mu mutima gw'ofuna ekisa Dr. Kizza Besigye aweebwe bail adde awaka akuliridde naye bano baddiikuula bo bakyagala Dr. Bobi Wine yatugamba nti bw'olwanyisa Museveni ebintu biri bisatu ogenda mu exile bakusiba oba bakutta si bwe yagamba yakyogera Bobi Wine weekend yagimaze Dubai nga akuba concerts nga Besigye alimu apa prison Besigye tali kitali yawulira tali kigo no byawule nate abatulaba ku Soul TV mukitegeera Kitalia it's a normal prison Kigo it's a normal prison Makshoni Bay is a normal prison. Besigye ali mu maximum nga bwe mulya Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Kati kitegeeza the only credible person ti alwanyisa Museveni okumujja mu buyinza is Dr. Kizza Besigye. Ono Kadingo Saabafere wa struggle ali Dubai ali mu concert. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bamuganye n'okulya emmere kufuna emmere okuva bweru. Ekyo kikyamu nnyo. Kino mbabuulire mukizanyiremu. Dr. Besigye n'amala afunira obuzibu mu kkomera eyo. Muyinza okiriguletinga forever. Mukkirize Besigye yefumbire emmere. Oba mumumye bail. Mukkirize Besigye yefumbire ki? Emmere. Temwefuula b'amaanyi nnyo mu nsi eno. Eno ensi y'Abannayuganda ffenna. Ekyamukkirize Besigye awewe bail awoze nga ava awaka. Naye asibye bail, asibye Besigye omumanyi. Ate nsabye ani? Sisabye President Museveni? President Museveni ye chairman wa court martial. Court martial ani commander in chief. Ye President Museveni. Anasumula Museveni si Mugabe. Si bano ba prostitute. Si bano ba lawyer ba Lukwago, ba Karuwa be balese. No. Producer baba kufunye ekifaananyi ekyo. No. Ekifaananyi musajja n'emyaka gigenderedde. Bolaba kati bwatunula olaba nga Besigye lazima waliwo ekikyuseemu ku bwa Besigye. Naye tanawo okusaba bail. Besigye yagaana okusaba bail. Anti Besigye agamba nti bamuwe bail nga tagisabye. Agamba nti ekkooti mwawoleza si ntuufu. Ate nga mutuufu kubanga Besigye si musirikale. Si musirikale mutuufu. Ate mu abadde awo ne mbulaba ku social media obuvubuka buno kifaananyi kyekyo. Tunuulira omusajja oyo. Olewera tewali muntu atali candidate for that prison. Emyaka giigyo nagyo giraba gimulabika nti omusajja oyo bw'abanga ali ku musango gwa Naggomola. Actually omusango ogwo gukalinga death penalty. Kati ng'ogwo omutwe oguli waggulu. Kati oyo tumuyite ki? Some kiri waggulu. Ndowooza producer akajjeyo bujja afunye n'ateekayo. Akajje ku TikTok. Kati media house nga Salt mwegendeezenga ennyo ebintu bye mukola ki? Naye tubadde twagala kifaananyi akireese. Kifaananyi akireese. Omusajja atunula bw'atyo obaolyawo. Waliwo abalowooza nti Besigye gavumenti yemuleeta obuleesi. Bwe mukomyewo asobole okulemesa. Gwapolo.
ndese omugole wange awaka nina emirimu mingi sigenze na mujimu olwasha eno nze bwompitanga wano tondeeta mu biboozi by'abakadingo tondeetanga biboogera tebabireeta wano eno Salt TV ye media house y'abalokole esinga okulabibwa. These are serious matters. Omuntu agamba omuntu ali mu ICU yeerwaza. Omuntu agamba nti muganda wa Apollo ali mu ICU buli kyuma kyonna omuzungu kye yatonda kimuliko mu yeerwaza. Omuntu agamba nti Besigye obadde obuzote embo bamuteekateeka bamukomyewo mu byobufuzi. Omuntu agamba nti Besigye nti bamuteekateeka, you a fool, you are an idiot, you a pig. Mwaboogera temugenda ngakona mukomera nze kubeera lindi baddemu. I know what it means. Okitegera nyo. Omanyi banywa enjaga ku makya ne bali emmamba ne banywa embizi ne bali amawoowolo ne banywa walaji ne banywa emirondo ne batandika okwogera. Nze nankwegaidde Apollo. Emboozi ngezo ng'oli nange. Naye era yali muhoozi Kine Rugaba eyavaayo n'agamba nti Bobi Wine atuula ng'abagino muhoozi Kine Rugaba yakoonako yassa ekyama nti be baatuula ne bajeno ne baleeta Bobi Wine mu byobufuzi. Ekitegeeza nti opposition mwe mugiteekawo mwe muleeta be muvuganya nabo. Nze ntandise okukolagana direct ne General MK ndoza nga 2022 bunga mwe mugiteekawo. Naye mbadde kino nkyogera. Ffe twatandika people power. Kino nkyogera nga ntya Katonda nga ntunudde mu kamera eno. Nope. Kyagulanyi yali funded by NRM. Really? Bajjewo credible opposition. Bajjewo Dr. Besigye and they have successfully done it. Bachi weyingamu it was cheaper okufundinga comedian akole byekidiikula than a credible opposition leader and it has worked. Ochalaba tiyagasi mu Kampala. Mukwano gwange Frank Mwesigwa akuli operations mu Uganda ali mu complaininga. Tewali operation. Emoloka za tiyagasi zonna parking. You get it? Kyagulanyi ya visitinze ko Dr. Besigye mu court martial. Abadde tanaba. You get it? Museveni is the best politician East Africa has ever produced. It is cheaper creating opposition than okulekawo Besigye. Kuba olekawo Besigye, police the entire security infrastructure. Berekuye, gombuziza ndagaye ekintu kiri kimu. Bobi Wine kyakoze mu myaka ena nga kiri geared at removing Museveni okuva mu buyinza. Buli muna mawulire. Chimbulire. Actually, Bobi Wine Uganda kyalo bukyazi. He's always flying in and out. Muyimba beera ku business. Badde nkusaba twogere ku business. Ensonga eno nkulu nnyo yandeese. Tugenda gyogerako. Obudde tulina butono kubanga mpanvu. But I can tell you, history atandise tujjayo. Bobi Wine yatugamba bolwanyisa Museveni bakusiba nogenda mu exile oba n'ofa. Besigye aliwa maximum ali mu prison si prison ino nti under court martial Kyagulanyi ali mu flying in and out tewali nze sirabangayo bannabyabufuzi bagaggawadde mu bbanga ntono nga bannabyabufuzi banno waliwo ayina ennyumba gyazimba bataddeko helicopter pad helicopter kweyina okugwanga mwe bafuulu soja mufa ba foot soldier. Full soldier. Kansomero message busatu tugende ku nsonga yo eyakulese. Omubabiri basatu Mwami Apollo, thank you for the program. Nenga bagadde ensonga ya Trump. Trump will face difficulties in his new regime if he fails to love Africa because Africa is a land that is loved by God. No president can hate Africans and have successful leadership. Abraham ali Fort Poto yasindise obako obwo Gambia tia good morning Mr. Pro, this is intended to correct you on the person who chairs the internal committee of parliament who is Kangwaje, not Kangwaje. Kajwenje. Oh, Kajwenje. Yes, he's Kajwenje, not Kangwaje. Nanchitegede neyanzege. Kangwaje wa Isingiro, member of parliament Isingiro. Yes, Gambia tia era yogedde ku Trump. Nekye sitegeera. Dina katono someno yoka. Praise God principal wabali kuchaza Mr. Gashumba Bambi. Thank you for that statement. Kusonywa Mr. Besigye. Nti basonywe Mr. Besigye. Besigye alabika bulala era bamusonywe. All roads lead to Canada on this Sunday for Thanksgiving. Councillor Chenyange Mire Bukoto 2. Actually
tulina okwebaza ku Canada Land ku Sunday. Thanksgiving twebaza ki House of Prayer Ministries International obuweereza buwezezza emyaka 14. Nange nja kubeerayo. Tujja kubeerayo ku Canada Land. Tujja kujjanga abavandimwe bannansi indigenous Banyarwanda nga twebaza Mukama wa executive order. Actually. Yes. Eddakiika nzikuwadde. Tandika. Ntandike ki? Ugambye ina ensonga eyakuleese. Obwedde ombuuza ebya Trump. Si bwe kiri? Ugambye ina ensonga eyakuleese. I'm asking you kati mtandikirewa. Nkuwe yange. NRM ejjaguza myaka 39. Liberation ku Sunday. Mwenna abatulaba ku Salt TV leero ndi disappointed in Apollo. Apollo munnamawulire omukenkufu mind eri mu America. Navuddeyo ddase. Nze ensonga endeese. Njogedde ku myaka 39 ya NRM. Last year mu October Council of Abavandimwe ekitongole kyenkulembera twasinkana omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni ne tumunnyonnyola obusosoze obutukolebwako olw'endabika yaffe n'amannya gaffe. Obusosoze buno nabwo kikulu mu kiwulire. Mu bifo gye tubeera mu communities we live like a family. Abanyarwanda abali eŋŋoma, abali e Masaka, abali e Kakuuto, abali e Busoga, tewali yali aleseko complaint nti tusosolebwa gye tubeera. Tubadde tusosolebwa ekitongole kya NIRA ne immigration. Ne tubimunnyonnyola n'abitegera bulungi. President n'abriefinga cabinet n'atwakiwa nti ajja tu executive order. Owulira? Wiiki eno, I think on Tuesday, President yatuizemu n'atuyita. N'ayita Council of Abavandimwe, n'ayita ne group endala ekulemberwa, eyo nayo ngenda gikunnyonnyola musajja gwe bayita Kayitana, atalondebwangako, ne tugenda mu State House. Mwena? Group, zadde group 3. Council of Abavandimwe, waliwo senior leaders, abasajja abakulu, eminent leaders, abasajja abatuludde emyaka, ne group eyo, ey'omubaano oguli fake mubaano, fraud mubaano. President n'atu lecturing about Pan-African, n'atulaga history ya Uganda. N'atuuka ne tugamba nti Banyarwanda bali mu nsi Uganda nga n'ensi Uganda tennaba kubeerawo. Owulira? N'agamba executive order ye ng'agiina. N'atugamba bino bisatu bikomye. Ekisooka, muwuliremu abampuliriza. Immigration teyina buyinza kusala wani mu Uganda. Local councils zezina okusalawo. Apollo bakuzaalawo. Zitegeera abantu. Yes! Bakuzaalawo Apollo. Zindwa isingiro. Isingiro. Kikagati. Wonderful. Singa tukubye essimu ewammwe. Piso mu ddakiika 3 abamaze okutuuka ewammwe. Amanyiyo. Owulira? Local zezina okudetermininga who is a Ugandan. Every local council wabeerawo ba senior citizens aba bamanyi abantu. Jesus. Katono nnyo katugende mu maaso. Esimu za buvunaanyizibwa ezo katukirekera awo naye tukimanyi tukitegeera. Naye tugenda mu maaso ne Frank Gashumba. Frank Gashumba ayogera ku nteekateeka ebadde ebbanga ddene nga Abanyarwanda Bannayuganda bafunye okusomoozebwa okwenjawulo mu kufuna endagamuntu ne passport eyo baliko bwe bagituusirira okutandikirawo wenyingi. Kaakati kategole zibadde nnya bannange abatulaba ku Soul TV tubeetondera. Yasooka mu Uganda 1911 Banyarwanda were counted as an indigenous community in Uganda. Constitution ya Uganda egamba ti okubeera mu Uganda you must belong to the below listed indigenous communities mu brackets tribes ezali mu Uganda before February 1926. Baganda, Bacholi, Balango, Bateso, Balugwala fenna n'Abanyarwanda tulina aba 24. Abatujjuba immigration nga bakulirwa omukazi gwe bayita Deborah Amanya n'omusajja gwe bayita Habimana n'akasajja ke bayita Kajuga. Omuganda bw'agenda okusaba passport bamugamba tambula ng'Omuganda. Kitegeeza weddira ki wasomerawo ebyo byonna. Nga bamugamba linda message ogenda kufuna passport next week. An indigenous Munyarwanda
bw'agenda okusaba passport ebibuuzo nga bikyuka nga bagamba leeta obukakafu bw'ebiwandiiko nti bajjajjaabo oba bazadde bo bali mu Uganda before 1926. Apollo okugamba nti leeta ebiwandiiko by'abajjajjaabo bakutuma erinnyo lya Ggoonya n'olireeta. Kuba mu biseera tebyaliwo n'ebiwandiiko tebyali bingi abaali basomye tewali yabiyina. Kati abantu abaffe nga tubagamba mumanyi mugende ku local system ebawe ekikakasa nti muli bakiba na Uganda. Oli naleeta empapula okuva ku LC1 paka LC5, LC1 DISO, LC3 DISO, RDC n'ebirala. You get it? Olumala bireeta byonna nga bamugamba kati leeta bazadde bo nga baleeta. Olumala baleeta ati kati gula obutuuze mu Uganda. Netugamba enough is enough. Twamitinga Prime Minister Nabbanja, netumitinga Speaker yafa Jacob Oulanyah, netumitinga the current Speaker Anita Among. Thank you so much Anita Among. Tewali muntu gwe twamitinze. Paka ensonga eno omukulembeze wagitegeera. Abantu baffe badde balina ebintu biribina. Waliwo kategori bw'oba erinnya lyo nga gwe gashe gumuramira ng'ogenda Congo oba Rwanda national ID nga bagiwambirawo. Tebakubuuza naki nga tetteeka ligamba nti teri muntu mu Uganda alina buyinza kuwamba kiwandiiko kya muntu okujjako ng'omuntu amaze okuwulirizibwa. Eyo gurupu eri eyo. Waliwo gurupu ey'okubiri kati abannira badde batandise ekintu ekipya bali ku sisitemu yaabwe kasi banoonya erinnya ani Mutoni Fiona Kaitesi Linda nga bakujja ku sisitemu nga national ID ogiyina okitegeera otya singa abakubyeko essimu ogenda okukola simu card replacement nga Airtel be mutine ngagamba munnange ku sisitemu tokola ki ogenda okutuuka muniya nga bagamba toli mu Uganda. Owulira ejjoogo kubadde kubonaabona nzija maaso eyo gurupu eri awo. Kati bwe twasinkanye omukulembeze w'eggwanga ogwaffe n'agamba enough is enough. Bino byebakola tibiri mu mateeka. Ate nekye n'agamba nti Baden eri kubali okupuruvinga nti siri muki muna Uganda. Mu meeting eyasooka eya last year mwalimu Solicitor General. Kati meeting yafememu yabaddemu Attorney General Kiriwa Kiwanuka. You get it? Olwavuddeyo twasanyuse ndayira nga ntya Katonda simu ze naakafuna olw'executive order ya president yeno simu zange zivuga obadde oziraba. Nzikomparinga ku tatange lwe yafa. Simu zino zavuga nga sikimanyi na kukimanya. Mbidde musajja Munyarwanda. Twategedde ennaku zino nti Munyarwanda. Kingamba lwaki ate naye alinga alwanyisa ekintu oba oliawo ayina ekiki ekiyamba. Ayina ekiki. Mu meeting ze nkugambye mu State House Mbidde yaliyo. Timu ya Anthony General bano ba senior citizens naffe. President n'atu lecturinga for 2 hours. Naga kati maze okwogera meeting etandike. Mbidde nawanika omukono. Namwe ebbanga ddene n'ayogera. Mbidde bwe yamala okwogera President Museveni n'agamba stop that nonsense and that rubbish. Ontegera ndowooza. Mwawukanira wa? Twawukanira wamu anti wali wamu. Ate situlina bwe tukwataganira wali awo. Mbidde yafuuka ddi yajja ddi okulwanira ensonga z'Abanyarwanda. Mbidde yali mu yala for 2 terms. Tayogerangako ku nsonga z'Abanyarwanda. Mbidde mukulembeze mu DP andagayo press conference gye baali bakoze ng'ayogera ku nsonga zino. Ekyokubiri ekirala Mbidde mu abanda ba ku TV Mbidde talondebwangako kulembera Abanyarwanda. Dine nzija obukundi buno I'm coming eno nsonga nkulu nnyo. Abantu bagizanyiramu it's life and death. Mulimu omulyo mulimu ki obukundi buno munnabyabufuzi kati anoonya wayingiriramu. Mbidde tekyali mubaka wa EALA DPNLM yagiwasa. Kankogera ate yagiwasa ku bakazi b'NRM kuliko DP kuliko UPC kuliko NUP bakola omukago ne FDC endala omanye FDC ziri 2 waliwo neera omukazi w'NRM Museveni NRM ina abakazi nga bana ina UPC ina DP ina NUP ina ne FDC kiwaye ekirala kimenyewe ekyo kyakujeregerera sikimenyamu bwemba nimba Katonda mpe ekibonizo mukyala wake takola mu government minister wa takola mu government minister wa justice ani yafaninga NUP elections CNRM kyo sikimanyi akitegedde kubira mu kamengalo ez'amaanyi. Nzija tuwonzi kano Mbidde nawanika omukono nti president tukwegayiridde toyisa kiragiro mu maaso ga president
namugamba you cannot lecture me about laws tegera ndowooza munamateeka yakawuza misango emeka agenda kunzikira mu East African Court of Justice tugende mpola yes lawyer sikiganye njagala mbidde andageera ndi maka kesi gyali awozezza agenda kunzikira mu East African bano ba senior citizen bekugamba mbakubulire ba Peter Kabasi Kabasi omumanyi yaliko ne DPP yali DPP mpozi yaliko nato ne General twina ba Didas Nkurunziza the best brains ever okitegera ba senior bebeera ba doctor ba senior physicians bebeera ba lawyer beba general ba lukwago mbidde andagayo omusango gumu mbidde ndagayo omusango gumu gwali owozezza nzija kikulu nnyo nga tufuluma state ebya sijja kubyogera timumprovoking ekyadde mu meeting eri timumprovoking ate mwe mbeesobolera bw'omusetaga buyambi mbeesobolera nga tufuluma tujaguyiriza tukubye embaga abantu tugenda kutegeka buli region tugenda kuteekayo omukolo okwebaza Katonda mbidde eggulo nga bakola press conference ku speak nga bavumirira executive order tejja kukola kiki tejja kukola ki president bw'afulumya executive order tekigana gichallenginga situkiganye but he's inciting people mbidde alina ekigambo kyakozesa mbu abanyarwanda million 6 they are stateless mbidde olimba we are not stateless mbidde ayagala okuteekawo embeera nti abanyarwanda bali ku bunkenke tekiriiwo mbidde alinaani kati wulira mbidde mukama we ye Kananula Kananula ng'akiruddemu naye si kukirwamu Kananula lindako Kananula is a crook Kananula is a fraud namuwulira emyaka nga 15 Kananula yasooka okubeera chairman w'omubando 1995 ne bateekawo okulonda mu 2011 ye najjayo empapula ne Dr. Kamuhangire n'awangula Kananula hands down olw'okuba Kananula mu kuswala kwe yajja yefuula mbu alina ssente abantu bamugaga alina ssente nga n'omusana gutwokera wano tonna tugulira mazzi Kamuhangire n'awangula Kananula bw'awangula Kananula n'akolayo omubano registered by guarantee naye nga the official abadde omukulembeze w'omubano abadde Dr. Ephraim Kamuhangire yafa n'emyezi ebiri bakola kuwera omubano tegunnaba kulonda bukulembeze twabadde tuli awo Kananula mbidde andi Kaitana ne batuula mu kalogi kabayita Musa Court ne bagamba nti balonze obukulembeze waaki bw'abanyarwanda b'omubano nze akugamba ndi lifetime member w'omubano saabadde mu kulonda mwe bannamulye mwenna abandaba bw'okolagana n'embidde ne Kaitana ne Kananula ku nsonga z'abanyarwanda obbiddwa it's a scam it's a fraud otegera ndowooza ekitegeeza mulimu okulwanira obukulembeze sina kya bukulembeze twadde tuli mu State House fe council of abavandimwe very organized very peaceful people gurupu ya Muzeeyi Kamuhangire neeyimirira newanika nti Muzeeyi mbidde yazze wano situmulondangako Kaitana situmulondangako kati Kaitano yalina ekigambo kyakozesa mbu yali presenting abanyarwanda mu lukiiko lwa Ssaabasajja sebo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ne Katikkiro wa Buganda ffe ng'abanyarwanda indigenous communities in Uganda situkuweerezangako Kaitana ng'omukulembeze waffe era akolagana ne Kaitana n'embidde it's a scam it's a fraud kale obaka ninako butonotono wano kambusome Frank Gashumba mukama akuwa omukisa webale simanyi yagamba mbu tamanyi nakyayinza kuwa naye nze nali nasaba passport ne baginyima nenzijuzaamu nti ndi mumufumbira era ne baginyima national ID nasaamu Munyankole nayo ne baginyima kati awo nkoze ntya kano kakulu nnyo ono ye Kalwanga M Kalwanga kino nakyo kirango kikulu bw'oba omanyi wulira categories nga 3 bw'oba omanyi bakuwambako national ID yo ku border muwulire ennamba eno namba 708 500 kubira ennamba eyo o whatsapping details of president yakwasiza omuntu buli muntu yenna eyawambwako national ID ng'oli mu Uganda zigenda kudizibwa buli muntu yenna eyamibwa passport ng'oli mu Uganda egenda kuweebwa linako buli muntu yenna bwe badeactivating a national ID yo egenda kudda ku system enamba ogisomi enamba eri 0708 500 444. Good.
ontegera ndowooza. Thanks for the show Mr. Apollo. Oba lwaki President Museveni tatuwamu Frank Gashumba n'atufuga? Nze sisobola bafuga. Nze nsobola bafugira nda MK. Yakampulira Julius ali Kajansi. Kale ndabye message. I want to thank the fallen soldiers, veterans and president, Honorable and Jim Mwezi, and happy 39 Liberation Day. Okay. Sembus Ivan from Kalerwe. Tuyanzege tuunzika. Salongo Dumba Richard Arika Sese Kubwera Boda Sebo Mr. Gashumba. Agamba nti tuli munyarwanda mu Uganda era nkusaba okimenyewo. Siriki oli muna Uganda era alwanirira naba. Ayaguri ulira Apollo oyo nzikiziganya Salongo Dumba nze ku bintu ebintawaanya. Lwaki baateeka ekintu ky'amawanga mu constitution muno? Kubanga bangenda okusaba passport oyina okuteeka erinnya lyo. Ulira ekirala. Ekirala. Singa Apollo nzizaako omusango. Bwe ngenda okwaba ku poliisi bambuuza eggwanga lyange. Ne mu ddwaliro. Ne mu kooti bwe ntwalibwa mu kooti enkya bagamba Frank Gashumba omunyarwanda kiyambirawo eggwanga lino. Hello, nze Uwimana Shafi ndi refugee. Gashumba nkwagala nnyo oli musajja wa mazima. Ulia nakino kikulu naturalization. Omukulembeze yagambye naturalization only applies ku bantu abamaze mu Uganda mu emyaka 2 ngo yalufuuka muki muna Uganda n'ogula obuki obutuuze. Ne yabuuzizza munansi azaala atya omwana atali munansi. Tekisoboka ekyo. Otegera ndoza. Baba munansi. Jajja wange bamuziika Villa Maria. Bajjajja side yombi side ya mami wange ne dde wange bali Villa Maria. Tata wange azikiddwa Villa Maria. Nze ate nezaala omwana atali muki. Greetings from Bulambuli people. We love Salt Media. Yenabaya Job Muzachi. Frank Gashumba is a very good man. I request to meet him. Kale. Frank ndoze ekigambo. Oti ekirala. Mwe namumpuliriza abalala. Dual citizenship only applies ku bannayuganda abali Australia, abali Canada, abali mu America, abali mu Europe. Senses twetolodde. Obutuuzo bw'emirundi ebiri. Owulira senses koze kubanga oli mu Uganda n'osalawo n'osaba obutuuzo obwo. Ye president yabadde perfect example. Baana bangi abavudde wa ne bagenda mu America, ne bagenda Canada, ne bagenda mu Europe, ne bagenda mu Australia okusoma. N'amaliriza nga afunye obuki obutuuze. Ekyoyando kati abantu bonna babuuza mu group z'Abanyarwanda mbidde onoonya ki kale nekyawulira ekirala tusibule tuve ku he has never been proud of being one of us. Mbidde Kananula mulabye juzi nange Kananula agamba mbu alwani eddembe ly'Abanyarwanda Munira yewandisa ng'omufumbira mbidde Munira yewandisa ng'Omuganda. Actually meeting eziddako tujja agamba nire providing buli muntu listi ye ontegera ndowooza. Ate nga kinewisa tubadde bamukwano nnyo bya Mungu Amos message tugirabye Kananula Amos message tuzirabye naye akadde ekigambo ekisembayo ekifembayo nziramu enamba gye bagambi wajibwako passport baji confiscating a national ID yo baji giri registered oba deactivated kube namba eno 708 500 444 ekifembayo bannamawulire mwenna tugenda ku having a press conference enkya si Lwakutaano tugenda ku having a press conference enkya ku Lwakutaano ku Serena Hotel. Mujje tubanyonyola ensonga zo, mujje tubabulire ebyama byadde mu State House. Tubadde twasirise naye ke mugenze ku Speak Hotel mulimbe eggwanga oŋŋamba otya mbulwanira eddembe ly'abantu. Awuliriza Salt TV akafembayo kakulu nnyo mwabanda bamwegendeeze nnyo bannabyabufuzi abali bataziika bagenda kuziika abali batabya nyimbe bagenda kwabya nyimbe abatagenda mu kanisa bagenda gagendamu ontegera ndo nga baagala political constituency nkiddamu Kananula Simon Kaitana mbidde they don't represent Banyarwanda ekibiina kye bayita omubaano tekirondanga bukulembeze kale tweyaze nnyo ndabira Pastor Bujingo abadde ku Salt TV era ogenda okusigala tugenda mu sports updates naye nkujukiza nti ku Sunday eno yennyini tusinkana ku Canaan Land mu kwebaza okw'emyaka 14 eja House of Prayer